Eddie Sandy avuddeyo n'azala omuyimbi Edilisa Musuuza n'amugamba nti alekerawo okwewana kubanga tasinga muyimbi Diamond Platnumz. Listi y'abapresenta ba TV ne radio abasinga okuweereza mu ggwanga lyattu Uganda yiino. Obadde omanyi ssente abawagizi ba Davido ze baamusondedde kyazikozeemu? Sigala ku Newspark channel. Tukwanirizaako mukwano, teweerabira okuba nti no osubscribinga ku YouTube channel yaffe eno, ate era twagala okujjukiza nti waliwo akade ka notification okakonako ne baba nga bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Teweerabira okuba nti no mukwano olekawo obubaka bwawo mu comment section kw'ossa n'okuba nti no owa video eno like. Katutandikire ewa Eddie Sandy. Katusubire nti nekyatuuka ku kasuku ate ono tekimutuukeko munnange. Jjukira nti omuyimbi Edilisa Musuuza amanyiddwa nga Eddie Kenzo munnange yawangudde award eza Afrima era nga mu kategori babadde bavuganyaamu n'omuyimbi okuva mu Tanzania atwogera ku ex Wazari ayitibwa Diamond Platnumz. Wabula nga byagenze okukomekerezebwa nga munnange omuyimbi Edilisa Musuuza Munna-Uganda munnange yatutte award eno. Abantu ab'enjawulo munnange baavaayo ne babeera nga bamuyozaayoza naye nga womanyi nti nate tewabula munnange ate abalina akasajja ku mutima kaakati munnange mwe mwajjidde ne Eddie Sandy. Ono yavuddeyo n'ategeeza nga award eno eyamuweereddwa oba eyaweereddwa Edilisa Musuuza munnange bwetamusaana. Amazima gali nti Edilisa Musuuza nti baamuyambye buyambi. Award eno yabadde teina kuba nti no emuweebwa okusinziira ku Eddie Sandy. Oyinza munnange naawe okubeera nga otuwa comment yawo ddala Edilisa Musuuza award eno yabadde tagigwana nga Sandy bwagamba. Neffe nga aba Newspark channel mukwano twagala okubeera nga tuyozaayoza omuyimbi Edilisa Musuuza olw'okuba nti no bambi awanise bendera ya Uganda waggulu. Okitegeera ensi yonna n'ebanga kati esobola okutegeera nti waliyo n'eggwanga lye bayita Uganda. Eyo nno nga tuvuddeyo mukwano wuliriza bulungi listi eno bw'obanga oyina presenter wa TV oba wa radio gw'osinga okwagala olaba obanga erinnya lye kweriri. Munnange baakoze okunoonyereza be bannaffe aba Market Intelligence Group nga munnange bano baavuddeyo ne balaga oba ne batuwa listi y'aba presenter aba radio n'aba TV abasinga mu ggwanga lyattu Uganda. Ndowooza be basinga okulaba era be basinga n'okuba nti no babawuliriza. Okitegedde bwe baba nga ddala bakola ku radio. Kale nno tutandikidde, wawuliriza bulungi obeere ng'otubuulira obanga ddala presenter wo kwali. Tutandise n'abasomi b'amawulire abakyala aba TV era nga ku listi munnange gwe batulaze akyasinze bamuyita Farida Nakazibwe, ne kuddako Atima Nalugwa, ne kubeerako ne Stella Nandawula, ne kubeerako ne Sharifa Baka, Sanyu Robina Mweruka, kw'ossa Namuyimbwa, ne kubeerako ne Midrid Tuhayise, ne kubeerako ne Nora Nachwejwe, kw'ossa Joan Nabaweesi. Abo nno be basomi b'amawulire abakyala. Ate katufune abasomi b'amawulire abaami abakola ku TV. Akulembedde ye Mugume omugole, owokubiri ye Patrick Mukasa, kuliko Solomon Kaweesa, Katamba, Samson Kasumba, Moses Walugembe, Zambale Brasio Mukasa, Joshua Musasi Zinsubuga, Ismail Sembatya, Kutesa George William, Frank Walusimbi ne Sesanga Bate. Teweerabira okuba nti no mukwano gw'oteekawo omusomi w'amawulire omukyala n'omwami awo mu comment section gwe gw'ogamba nti nedda ono yabadde alina okubeera mu kifo ekisooka oba ddala gwe batadde mu kifo ekisooka okkaanya nabo nti nno kituufu ekifo ekyo yabadde akigwanira. Kaakati naawo katuveewo tugenze kuba presenter abakyala ba presenter, si basomi b'amawulire naye ba presenter. Batulaze nti omukyala akyasinze ye Zahara Toto, ne kuddako Farida Nakazibwe, Anataria Ozi, waliwo Diana Nabatanzi, Anteira, Precious Remy, Gabi Ntate, Caritas Karisimbi ne Florence Nampija. Bwe batyo mukwano bwe babatuwadde.
bwe tuddako mu ba presenter ba TV abaami asinga ye Keys asinga ye Keys mu kifo ekyokubiri mulimu Daginais, Douglas Ranga, Dastan Busura, Mugume, MC Kat, Zambale Brasio Mukasa, Samsoni Kagwanjala, kwosa ne Kasuku. Kakati munnange olukalala lwa TV. TV ezisinga mu ggwanga lyattu Uganda. TV eri mu kifo ekisooka ye NBS. TV eri mu kifo ekyokubiri ye NTV, olwo nno ne kuddako BBS, ne kulyoka kuddako Bukede TV, ne kuddako Spark, kwosa Magic One, KBS TV, KSTV, Urban TV, awo nno ne waddako Soul TV, kwosa ne Sanyuka TV. Bwe biri mukwano comment section yekulinze. Okanya nabo oba wakanya. Eyo nno nga tuvuddeyo mukwano gye buvuddekaawo waliwo challenge badde egenda mu maaso era nga n'abayimbi mu ggwanga lyattu Uganda babadde batandise okuba nti nno nabo bagiyingiramu. Challenge eno yatandikibwawo Davido era nga Davido abawagizi be bamusondera ssente. Kakati munnange ono amawulire ge tufuna ku Newspark agalaga nti ssente zino yasazeewo kuba nti nno azigabira aba orphanage. Munange sente yazibawadde ziberenga zisobola okuba nti ziyamba abantu abo. Bwete bwe tutambudde olunaku olwaleero obadde mulabi mulungi naye teweerabira kuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe eno kwessa n'okunyiga akadeka notification baba bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire.